Ebyokugaana bannayuganda okuddayo ewaka abalina passports enkadde bye tugenda okwogerako mu katambi kano. Obutambi bungi buzze buyitingana nga bwogera ku passports enkadde era nga bannayuganda bangi nnyo babakomeza ku bisaawe obutaddayo mu ggwanga lyabwe lya Uganda abafe. Ekintu kino gwe okyogerako ki? Olina omuntu yenna gw'omanyi gwe baaganye okuddayo ewaka olw'okubanga alina passport enkadde oba bino ebintu naawe olina gwabiwuliddeko? Omanyi omubaka akulembera internal affairs eyogerako ku zino ensonga nezirabika nti no zimaze okusolovingibwa ate ebintu bino biddamu olunaku olwaleero munnange tuba twetaaga ne tumanya so that tetukola mistake n'emu mu nsonga zaffe ez'okutambula. Bw'oba subscribe nze kijja kuba kitukola bulungi nnyo okwate kade ate era okomentinge tumanye entegerayo. Katugendeko mu butambi bw'Abannayuganda abamu abavuddeyo ne batugamba nti nno babaganye okubanga bakozesa ennyonyi olw'okubanga balina passports ziri enkadde ezaagaanibwa eggwanga lyaffe erya Uganda. Katugendeko mu obwo obutambi tubuwulirize ate era tubeere nga tukomawo. Kakati n'ebintu bikaaye mu ggwanga lya Saudi Arabia ng'okimanyi olina passport enkadde, wuliriza. Ng'okyali mu ggwanga lya Saudi Arabia ng'olina passport enkadde tokyasobola kutambulira ku eyo passport okuddayo ewammwe. Mu mwezi gw'okuna nina abaana abaddayo nga balina passport enkadde naye basobola okuyita ku airport. Naye olwaleero omwana bamukomezza ku airport ne bamugamba passport yo yaggwaako tokyasobola kugitambulirako. Alina passport enkadde. Ebintu bino emabegako babadde nga bajja batuyimbirira bannange oba olina passport enkadde sooka odde ewaka omale okukyusa ofune passport eriko. Abamu ne tulowooza nti byamannyo wenu, abamu ne tulowooza nti bajja kunzikiriza okuyitawo because mba nzira mu nsi yange. Yes, bwe kibadde nti obadde odda mu nsi yo era abaana abagenda mu mwezi gw'okuna I think n'abadde bajja mu myezi egyo babadde bayitawo. Naye olwaleero omwana tubadde tumukolako katiketi ne bakamuwa bulungi nnyo buli kimu. Akomye ku airport ne bamugamba passport ye tekyasobola kuba nti agitambulirako. Alina passport enkadde. Soba mikwano bw'oba kimanyi okyali mu ggwanga lya Saudi oba wa nga olina passport enkadde before nga tonnaba kukola ku process ya kutambula genda ku embassy onyonyole nti nina passport enkadde kuba n'abo abatalina passport nga zaabula tubakozeeko era twakazaayo omwana abadde talina passport naye ebintu byayitidde ku embassy. Mugende ku embassy munnyonnyoni temulina zi passport babakolere travel documents ku musobola okutambulira okudda mu nsi yammwe. Gwalina passport enkadde ng'okyali mu ggwanga lya Saudi Arabia mukwano gwange kekadde before nga mukama wo tannakugulira tiketi sooka ogende ku embassy bakuwe travel documents kogenda okutambulira, otherwise ogenda kukoma ku airport ate okimanyi ka tiketi ng'amaze okukagula balina kuddamu kola rebook. Kati bw'onoogwa ku boosi ng'abadde waakusika muguwa okukuta okudda ewammwe atuuke ku airport nga ka passport ko tekayitawo agenda kusanyuka agenda kuba gudiikudde alyoka akwetoolooza olw'okgenda ku embassy before nga tebannakuwa tiketi. Oba okimanyi olina passport enkadde sooka ogende ku embassy bakufunne travel documents kwogenda okutambulira balyoke bagule tiketi. Ku nsonga ya passport ono naye agambye kituufu mi on Friday nga 3 November gwe guno mwezi gwe tulimu nga 3 nange baŋŋaanye. Ono baamugaana ku Friday nga 3, muwala waffe baamugaanye ku Saturday nga 4. Ku Saturday nga 4 gwe mwezi gwe guno gwe tulimu gwennyini. Passport gye twogerako ye passport eya bbulaaka. Mwaba kyalina passport eza bbulaaka. Abamu comment section mwagambye mbweyinza okuba nga passport ye eri expired nga date zaayo zaweddeko. Passport ya muwala waffe eggwako 2028 lweyina okuggwako so ekyali valid. Naye ezo passport eza bbulaaka mwabagamba nti mulina abantu bammwe nga bayiseewo munnange osanga bebalina buno obukisa bunnantabikalabika. Passport eya bbulaaka gye twogerako
kati mu mudeyo mugambe balimba kinakutuukako wabanga mukwano gwe yayiseewo ayinza okuba alina akakisaki nze mbabuulidde. Abayina passports enkadde tebakkirizibwa kuddayo waka. Abayina passports enkadde tebakkirizibwa kuddayo waka. Era ng'Abannayuganda bangi nnyo be bakomezza ku bisaawe ne batalinnya nnyonyi kuddayo waka. Olwo lwe luvuuvuumo oluli mu Bannayuganda abawangaalira e Bulaaya nga beekubidde omulanga bagamba babakomezza ku bisaawe naddala abo abamaze ku contracts zaabwe nga baagala kudda waka. Babakomezza ku bisaawe ne babagana okulinnya ennyonyi nga babalanga okubeera ne passports enkadde. Tugenda kwogerako olwo oluvuuvuumo oluli mu kusakulatinga ku mitimbagano olunaku olwaleero wabula nga yenze Sheila Adita following a page n'okwata mu link nsika nayo ku YouTube channel subscribing okwate kade oleme kumisinga video zonna ze tuteekeyo ate era commentinga kubanga entegeerayo kya makulu nnyo n'abantu abalala bayigira mu comment yo gy'oba owadde. Ensonga za passport zizzeemu. Passporti zirese fiya mu Bannayuganda abawangalira e Bulaaya oba abakolera e Bulaaya naddala abo abali okumpi okumalako contracts zaabwe nga bagala kudda waka. Teekako n'abo abazimazeeko edda nga bagenda kudda waka. Waliwo obutambi obutambula abaana nga bagamba babakomezza ku bisaawe ne babagana okulinnya ennyonyi bamiisinze flights olw'ensonga passports nkadde. Passports eggwanga lyaffe Uganda lyaziwera. Minister of Internal Affairs yavaayo n'ayogera ku nsonga zino eza passport omuli mmwe oba ffe abalina passports enkadde ezaawererwa mu ggwanga lyaffe erya Uganda era n'awa ne kyetulina okukola. Teekako ne bano abalina kye bayita e-passport era ne batutegeeza nti nno e-passport nazo zijja kuba nga zikendeera mu kukola impaka bwe mufuna polycarbonate passport. Polycarbonate passport zezo passports empya eggwanga lyaffe Uganda gye zaakateeka mu system buli Munnayuganda z'ayina okukozesa wabula ne babagamba mmwe abalina passport mukyasobola okuzikozesa impaka we mulifuna polycarbonate passport wabula eriffe abayina passports enkadde zino eza navy blue nga nange mwendi ne batuteerawo enkola ennyangu gye tulina okukozesa impaka we tunafuna passports ezo eziri ku mutindo ze baagala tubeere nga tukozesa. Kaakati immwe mwenna abataategeera nsonga eno nti nno Minister of Internal Affairs yannyonnyola Abannayuganda n'abagamba passports zino eza navy blue tezikyali mu system era nga tezikyakola era nga tewali Munnayuganda yenna akkiriza kukozesa passport ezo era ne batugamba buli omu agende ku embassy emuli okumpi afune kye bayita travel document. Bw'onoofuna travel document egenda kukkirizisa okuva mu ggwanga eryo ly'olimu okomewo e Uganda ofune passport endala. Ffenna Abannayuganda kye twavaayo ne tukkaanyaako era ne tutandika okukirwanisa ne tubagamba batuleke tukozese passports enkadde tukomewo ewaka zituyingize mu ggwanga tusobole ofuna ezo passport ze baagala. Era Minister of Internal Affairs kye yakkiriza obulungi nti Omunnayuganda yenna ayina passport enkadde eya navy blue okyasobola okuyingira eggwanga nga tewali akukoonyeeko wabula n'atugamba passport eyo ne weenaaba nga tennaba ku expiringa nti tennaba ku expiringa kutuuka ku expiry date passport eyo tejja kukkirizisa kufuluma ggwanga lyo erya Uganda. Tukaddemu yatugamba immwe mwenna abali e Bulaaya nga muyina passports enkadde ezo eza navy blue passport ezo zijja bayingiza eggwanga lyammwe erya Uganda wabula tezijja basobozesa kufuluma ggwanga lya Uganda. Era n'agamba abayina e-passport ekyasobola okutambuza okuva gye walaga era neddamu nekufulumya eggwanga lyo erya Uganda naye ate nayo ne babagamba kibeera beta ne mugikyusa mu bunnambiro. Kaakati bino ebigenda mu maaso nti nno abaana babaganye okulinnya ennyonyi abamazeeko contract okuddayo waka olw'okuba balina passports enkadde. Ekyo ekintu tetunnaba kukiwulirako era tetuli sure nti oba information etambula ntuufu kubanga yo
internal affairs tennaba kuvaayo kukakasa nti nno tokkirizibwa kuddamu kuyingira ggwanga lya Uganda. Webanga that is the case nga gwe kyakutuuseeko oba ng'omanyi omuntu gwe kituuseeko, tukusaba obeere nga otutegeeza mu bunnambiro, tubeere nga tufuna amagezi mu bunnambiro ki kye tulina okukola. Teekako n'okutegeeza bannaffe abalala. Njagala okubategeeza nti information yeye etambula, bwe wabanga waliwo bekyatuuseeko bannange kibi nnyo mwekubire omulanga, wabulanga gwali okumpi ne embassy genda ofunirewo travelling documents oleme kulinda kugoba ku Kisaawe n'ebintu ebirala. Wabulanga atera waliyo ensonga endala ezikyasobozesa omuntu okubanga tokozesa nnyonyi yadde nga tekiri ku passport eyo. Yenze Shila Adita kansuubire nti akatambi kano kabatuuseeko bulungi, kaba kakutuuseeko, nkusaba nawe okwongereyo akawe omuntu omulala impaka bwe katuuka kwawo bekikwata kusobola okufuna okuddibwamu imbaagalanye. Bye byonna ebigenda mu maaso mu bulamu bw'abantu bakyeyo geega amawulire agaliwo era nga lwe luvuuvuumo olutambula. Mbirekedde mmwe mwena abasubscribinga kweno channel, era bw'oba obadde tunabasubscribinga kigenda tuluma nnyo nti obutambi bwe buti munaye bujja kuba bukuyitako, ate era ojja kusubwa ebigenda mu maaso mu nsi. Jangu obeere ng'osubscribinga okwate ne kade video bweziti zireme kubanga zikuyitako. Tusaba omuntu yenna ayina gwamanyi nga agambibwa nti nno yagobeddwa ku Kisaawe, baamuganya okozesa ennyonyi n'ebintu ebirala olw'okubanga passport nti nkadde, tukusaba naawe omuntu oyo omutagingewo waneeno asobole okujja tuwe clear information oba ku biki ebisingakaawo. Wabula nga ate era mbakubiriza ne mbagamba nti nno if you're nearby an embassy, saba mukamawo akutwale at least ofune travel document. Jjukira bwe bakugulira ticket ekuzaayo waka n'otuuka ku Kisaawe ne bakugaana, mukamawo tajja kuddamu kugulira ticket ndala lwa nsonga ejja kuba not her blame, ye ekintu kye akikoze, so the blame will not be on her. Kati tukusaba bw'oba oli kumpi an embassy, go and ask for travel documents nga embassy bwe yatugamba. Lulo oluvuuvuumo, it might be true or might be not. Tetumanyi exactly what's really going on. Atera tetunaba kuwulira mu ggwanga lyaffe lya Uganda nga anyone had come out to explain mboba munnange batuganya okuddayo waka, batuganya okuddamu okukozesa passport eyo nga bwe baali batusuubiza nti nno luli batugamba we can go back home but we cannot leave Uganda with these all the passports. All they need it's an e-passport or a polycarbonate passport. So bwe batugamba ate kati we cannot even go back, kigenda kubanga to disturbing in one way or the other. Yenze Shila Adita entegeerayo waneeno wenjeetaagira okusinga ennyo mu comment section, commentinga abantu abalala. They will see your comment, nabo batandikire okwo wegubanga gwe mulundi gwo ogusoose okulaba obutambi bwange. Nkwebaza nnyo tuvanga okwo, ate era jangu otweyungeko otubeererewo naffe nga bwe tusobola okubeererawo. Yenze Shila Adita imbagalanyo. Daddy Fangoni abaana baamukubye empitambi. Daddy Fangoni abaana baamukubye obusa, ekiraga nti nno ofuuse kikolimo. Empitambi eno ffenna tugimanyi imbi nnyo, empitambi eno imbi nnyo. Era omuntu wakeera ku makya n'agikuteera ku mulyango, kwe kuva okusiraanako konna abanga akedde ku makya n'ajjamu empale n'akukunamira n'akulaga ebbina. Nze we nnali nga nkyali muto baatukubirizanga nga batugamba tupamanga ku kkubo, ne we gabanga gatuuse ku nkomerero gagenda kuyitamu bannange gasibe naye nga toganyedde ku kkubo nga bayina ebintu bye batwewaza. Kaakati nno twandibadde tuvumirira ekikolwa ekyakoleddwa Abannayuganda okukwata empitambi ne babeera nga bagisaaba omuntu, naye ate naffe mutusaasire kubanga tumanyi abantu kye bayitamu, obusungu bwe baliko, kiki kye bawulira na biki bye bayitamu. Igwe tosobola keera ku makya n'osiriwalira ku bantu okutuuka ku level eyo n'otegeeza abantu nga bbe ekintu kye bakkiririzaamu. Igwe ate ky'ovulungavulunga olw'okuba mmwe bannange mumanyi okuliirako ku silver plate. Kati abantu ku busungu obwo ng'oli agamba ye kikyo, ennagisi yange njirina lwaki sigisaaba ono, n'agenda n'ebisiraani byange. Yenze Shila Adita following a page eno, kwata mu link nsika nayo ku YouTube channel. Nteekayo obutambi bwe buti bw'otalina kubanga osubwa, jangu obeere nga otwegattako commentinga kubanga munnange oba ofuuse member ku channel yaffe eno. Tugenda tunulako mu katambi ka Daddy Fangoni. Abannayuganda tebaamulaze kisa, awo nno ekyo kyekiraga nti abantu bakoowu, ekyo kyekiraga nti abantu bannange banyiivu, ekyo kyekiraga nti abantu beetamwadda, ekyo kyekiraga nti abantu emitima gyabwe giriko obusungu n'obukyayi.
era gwe wenna ali eyo omuntu wakugamba nti nviira mu maaso dduka zambwa ne woosuula akajiiko kalekeewo kakabe kapale kamonda kaleke okunyuuka emisinde lwa nsonga abantu bayina obusungu ku mutima, abantu bayina obukyayi ku mutima, abantu bakoowu. Tosobola kutugamba nti abantu Abannayuganda bakwesize bakuwadde chance obeerewo yadde nga gwe byokola si bye bayitaaga ne bakuwa chance obeerewo n'otandika okujja ng'ovulungutana n'ebigambo otandise okubalaga nti nno byo ebintu bye bakkiririzaamu bintu bikyamu nnyo. Abantu bakaayana bannange enguudo za binnya, amazzi gajjula mu nguudo negeera ebintu by'abantu, amazzi gatwala emmotoka, ebinnya abantu bafiiramu olw'amazzi. Mukulembeze tuyamba otuzimbire ku nguudo, gwe nojja n'ogamba oba azizimba oba tazizimba azireke nze nsobola okuziyitako, obanga disrespecti nze ebyetaago by'abantu, obanga ali mu kuvulungutanya amazima n'okuyaayana kw'abantu. Abantu bagenda kubakyawa. Daddy Fangoni oba Alien Skin, oli mwana muto, va mu ntalo z'obufuzi. Oli mwana muto, va mu ntalo z'obufuzi. Tobeera gwe omuvubuka eyeeyigika mu kkubo ly'abavubuka n'okukaaba kw'abavubuka. Tobeera muvubuka muto agenda kusiga bukyayi mu bavubuka banno bakoleko ebyo ebikyamu. Oli mwana muto, yimirira ku mazima, bw'oba sige weetaaga amazima gaveeko otambuze obulamu bwo nga bw'obadde. Omuntu yenna yakusomedde eddiirwa eno ey'okujja okusiriwalira n'okuwugula Abannayuganda olw'okuba oli ku lwokaano lwabo abavubuka nga bagenda kukozesa nti gwagenda oku influencinga abavubuka bave ku kiki kye bakkiririzaamu, ogenda kuttira bwereere. Bagenda kuttira bwereere, ogenda funa ebizibu eby'obwereere. Lekeraawo okuzannyira ku mitima gy'Abannayuganda naddala nga bavuddeyo ne bakwesiga. Ku luno nno bakuwadde empitambi, olulala ojja funa ekizibu ekisingakaawo. Abantu bajja kukola ekyamaanyi ekisingakaawo. Ba Ronald Mayinja bonna obalabye batuukanga ku stage abantu ne bakubanga enduulu. Kati Ronald Mayinja ne wayita mu kkubo teryasobola mukwata mu ngalo. Bonna abo babebekulu obalabye. Bebekulu muyimbi wa ggwanga, ensi yawoggananga nga nange kwendi ne wakuba oluyimba sisobola ddutunulako terunyumira ne luwanga lunyuma okufaako obufi. Beekyusiza Abannayuganda, baleeta obukyayi mu Bannayuganda, ne baleetawo enjawukana mu Bannayuganda lwakugamba nti ffe ebintu bye twetaaga bye twagala tukolebweko si bo bye beetaaga bibeerewo. Bo baagala kulya kwekkusa, baleke omuntu wa wansi ng'akaaba, baleke omuntu wa wansi nga ayaayana. Buuza Big Eye ekintu kyamusukkakoko ye nedda, kankwate ekkubo nzire ku sayidi y'abantu. Trust me, abantu be mwetaaga. Mulekeraawo okuvulungutana, mugenda muguguka eno n'eri. Oluddako nno munnange bajja kuteega makubo bakube. Yenze Shira Adita. Kansubira akatambi kano kabatuuseeko bulungi nnyo. Nsangayo ku YouTube channel yange Imbagalanya.